Yes, Projan Media gwe mukutu goyino okwekumirako ekyo nja sigala nkyogera ate nga nja kiddingana buli kaseera buli najjanga okubawa story. Abali eyo mwena nyongero bebaza gye mutusako engalo bakadaama ekigambo sagala nnyo kikozesa naye ndooza kye kiriwo wabaddewo yakinnyonnyodde nti kadaama either abamukozi saakitegedde bulungi naye obanga okimanyi nti oli mawanga geeyo okola ssente kigambo kadaama ne sekadaama mbadde nsaba okinnyonnyoleko bulungi sikijjukira bulungi waliwo ttiimu Saudi yagezezaako kinnyonnyola kadaama nga nkyali awo bakadaama kigambo ekyo bakadaama basanyufu nnyo ab'e Saudi basanyufu nnyo olw'ensonga olunaku olwa leero waliwo ennyonyi eyasimbudde olunaku lw'ejjo waliwo ennyonyi eyasimbudde ng'era ssaawa zino eyolekera Uganda ennyonyi on board kwabaddeko bakadaama bonna abasobola okuba nga ababuukinga kwebali ennyonyi yadde eva gita ng'edda Uganda luli emabegako awo twabawa emboozi oluvannyuma eyalabikanga etaali ntuufu era tukikkiriza teyali ntuufu lwali lugambo olutaali lutuufu emboozi yali nkadde nnyo wabula tusaba mutusonyiwe wabula tukliyaringa eya kati Saudi bakadaama gye bali ng'era tukonfaminge n'ennyonyi yino esobola okuba nga evaayo essaawa zino okuba nga eyolekera ggwanga lya Uganda era nga tugenda kuba tubawa ku bifaananyi awo nga obiraba abawala abamu basobola okuba nga abatu updatinga naye abaami sibalabye nnyo sitegedde ku lwaki abaami bo abali e Saudi sibalabye nnyo naye ndabye bakadaama bokka basekadaama sibalabye nnyo nga bali on board naye nga bifaananyi obiraba basobola okuba nga babituweereza ng'era nga obiraba awo bali basanyufu badda waka gwe naawe ng'oli sayidize eyo e Saudi osobola okuba nga naawe ovaayo osobola okuddamu essuubi nti okuvaayo gye kuli wabula bw'onaaba okomyewo ekisookerawo ddala mu Uganda wano muyinza okuba mubadde maze emyaka nga temuli ku butaka kikamba buli ekiriwo mu Uganda essaawa zino bw'otuuka ku Entebbe International Airport kyekisaawe ekikulu ekyennyonyi eky'eggwanga lyaffe eggwanga lyattu Uganda bw'otuukawo bagenda kuteeka mu karantiini ya weeks 2 zezo ennaku 14 nga tonagenda wammwe ekyo kisuubire yenna asuubira okuboardinga ennyonyi okuva mu mawanga geeyo ag'Abawalabu kadaama yenna asuubira oba sekadaama ayina essuubi erivaayo mu bbanga eritali lyawala suubira nti bw'otuukirayo bati ennaku 14 nga tonalaba beewammwe era bw'otuuka ewammwe era bakwadvisinga okumanya ennaku 14 nga weeyawudde ng'oli mu kasenge wekka so mu kisuubire muyinza otuuka ku bisaawe ne muba disappointed naddala bwe munaatuuka Entebbe saagala kikutaataaganye ojje n'essanyu lyonna abeewammwe tebagenda bakkiriza kutuukako kukima teri oweewammwe agenda kukima era ekyo olina kisuubira nga wayiseewo ennaku 14 so olina sigala ng'oyogera nabo wabula tukusaba obeere ng'o-updatinga abawammwe embeera nga bweri mu karantiini osobole okuba nga ebintu bikutambulira bulungi bakadaama abakomawo waliwo abasobola okuba nga banyolwa bakaaba olw'ensonga babalesezza ebintu byabwe gwe naawe atanavaayo njagala nsooke nkulabule kino nakyo ennyonyi erina obuzito bw'esitula simanyi ekyo bayoba bakibannyonnyola ebiseera ebisinga okitegeera osooka n'okubirako abo ku airport bakikunnyonnyola bulungi erina obuzito bw'esitula so buli omu bamugamba kyabaako kyalina okukola ki okusitula obuzito bw'alina ositula bakwata obuzito bwo n'obuzito bw'ebintu by'ositula ne babugatta wamu bwe buzito bw'olina okuba nga obeera nabwo so bakadaama abamu basobola okuba nga ebintu byaba bireka ku airport basobola okuba nga bakomawo nabo olw'okuba nga obuzito bwabadde bususe obulina okukola ki okukoma ennyonyi tesitula nga taxi ennyonyi tesitula nga baasi nti buli kyolina leeta nedda babapimira omuwendo gw'ebintu gwe minotambula nabo so ekyo njagala gezaako okunnyonnyola abo abakyaliyo ng'agenda kudda baako ebintu tositula bintu byonna situla ebintu ebiri important byokka byoba okola kyositula kuba bw'onaatuuka ku kiseera ng'ositule buli kimu bayinza okukuleesa ekintu ekiri important n'okomawo nekyotokala ki ekitali important sooka opange ebintu ebiri important olabe nti obuzito butuuseewa kuba obuzito batera babagamba sibumanyi bulungi naye bw'okuba ku kisaawe ky'ennyonyi basobola okuba nga babukunnyonnyola twongera okubayozaayoza basobola okuba nga bavaayo sente zo oba ezivesitize bulungi ogenda kudda oseke paka sente zo oba zivesitize bulungi ogenda kudda osekere emyezi 2 emyezi esigadde oddeyo mu mbeera gye walimu so gwakyali eyo sente zo ziplaningire oba ozimba farm oba ozimbamu ennyumba z'abapangisa
oba otandikawo business ojja sekalubeerera nga goli musanyufu bw'atazinvestinze bulungi oyinza obutaseka kimala. So Kadama mwebale nnyo mwebalire ddala gwatana subscribing essaawa zino subscribinga likinga commentinga wabula nabuzize kibuuzo gwamanyi meaning ya Kadama ne Sekadama osobola kinziramuko mu Luganda oba mu Luzungu so okubanga nkitegeera bulungi nnyo ddala. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, enyonyi simbale sogeddeeko enyonyi bagiyita Emirates, enyonyi gibatambuliddemu ya Emirates gundi era gye bali on board gye bali okukomyawo. Team Saudi mwebale nnyo muyogeyoge mwabali okudda abali ku nnyonyi essaawa zino muyogayoge musobola okuddamu ne musobola okuba nga mutuweereza bu video bulala ku nooti 7 nooti 2 nooti 7 0702071951 osobola okubanga otuweerezaako video oba yonna ekizibu ky'oba ofunye esayidize eyo osobola okubanga oweerezaako message tusobola okubanga tusange tukola kyetukwasaganyamu ne tuyambibwa ffenna. Gwe nawe ayagala mention ku channel yaffe oba nga ayagala business ne channel yaffe osobola okubanga naawe okuba ku namba y'emu osobola okubanga tukikwasiza wamu kambaleke ka video ako mwebale nnyo mwebalire ddala.